Ku Kasuku ne Florence Nampijja kati ani alimba. Kasuku yavuddeyo natusa buto ekibozibozi ekya Florence Nampijja okuba nti no beeyagalako oba beeyagala ne Luwowa o director wa filimu. Kakati no munange ne Florence Nampijja avuddeyo n'abeera nga ayanukula okitegeera olugambo luno luzenga lutambuzibwa ku mutimbagano naye ate Kasuku ye yavuddeyo n'addamu buto okulusitula. Katubere nga tukuwa akatambi ka Kasuku eri abo abataaliko we twaba wa mawulire ago ate era tubere nga tukuwa Florence Nampijja. Yani oyo musajja oyo mutunuza ddembe mwogera mpola. Yani oyo musajja oyo yani ono wa aromatiki Lubowa si ali bawe ono mvuka ali awo bambi alabika bulungi nenga ne babeera ku sini eri azanya muba mwakatali kwogera Nampijja sini nga yawedde ane bakozesa buti bakozesa dduguki tewali yayogerako ne Nampijja wadde mukwana yakagaamu waliwo abaali batandise ne director yennyini omugamba nga buli wabanga ayogera director n'abugambo joni yagambako omusajja kiki netusikiriza ono munnyonnyola ebyagenda okukola Ruthi n'angamba bannaye ezzike terigenda lya mugaati mu muzannyo guno bannaye abantu bakuuma abakazi naye enkuuma y'oli omusajja nali sigirabangako sajja oli yali akuuma omukazi nali sikirabangako obulamu bwange bwonna naye nja kuwa emboozi eyo lumu waliwo awo gwe baali bayiiridde obuugi Ky'okwerigiisa n'omukulu ekyo nakireka kibeere nga bwe kiri kubanga sijja kunnyonnyola bantu bonna nekyensinga okutegeera nti oyo mukama wange ate mukwano gwange. Kyenjagala abantu mutegeere nti ne mu mirimu gye tukola tusobola okufunamu mikwano gyaffe egya ddala ate si buli mwami n'omukyala nga ba mukwano nti wabeerawo chemistry oluusi tabaawo naye abantu batuuka ne bakwatagana ne babeera ab'omukwano naye mukwano gwange. Bwe tweyongerayo munnange manager Namiro ebintu nno si birungi amaziga go ali mu ggaka abambu bizinesi bambi ate tambula bulungi buli watuuka ku mulimu mbunga ekintu kimugamba ddayo ewaka weebake buli watuuka ku mulimu ng'ekintu kimugamba ddayo eka weebake bannange musajja wattu bambi abamu muyinza obitwala nga ebyokusaaga naye ate nga abituufu okitegeera no tugenda kubeera nga tukuwa akatambi naye maama Sharomu kino kye wakoze nga si kirungi yaddidde oba ayina ssenyiga n'abeera nga ate anyiza ate ne yeesiimuula mu feesi kwegamba ne bibeera nga bitusobedde naye katubeere nga tukuwa akatambi kano gwe naali eyo ngwe nange gyosobola kunnyambamu banange nemusobola okunkubirako ennamba yange n'ontaasa butaasa ne bizinesi egenda kunsita sifa mwezi guno ogujja sisigala kugamba mazima nno nga nfa sigamba bagenda kuntuga naye nga nfa puleesa nze wenzijjako eyo nempulira ku ssanyu wengenda ku mulimu nza n'okwettirawo awo so basaga kubeerawo twagamba ku bizinesi yo kugambye obeerawo tekikugamba ddeka weebake obeera ku bizinesi ng'ekigadde eka weeba ku makyanga wakatuuka ekyo kigaddewo eka weebake era ziwera ssaawa nnya n'okwata ebyo ng'olinga omugobe kigenda eka mu mawulire amalala Senga Asidi munnange avuddeyo n'abeera nga atabukira Antera Kosa ne SB4 jjukira nti be bamu ku abo abaatuwa olugambo ye ne Fulufiga nti munnange bano ababiri baayawukana kati oluvannyuma lw'okukola live ababiri avuddeyo nayo kagamba bannaye tuwaswadde dda Senga Asidi akkiriza nti n'ekibooziboozi kya Antera Kosa ne SB4 kyabaleetedde okuswala we bwakeredde we buzibiridde nga SB4 akyali ne Ana bana mwe naswadde inze naswadde with 48 million others bana mwe naswadde sepulira jagala nakaba naswalukuse mulaba mbuno omukalukalu tajja busera naswadde era bannange mbadde mbasaba munzikirize SB4 ne bwalikeera n'ayawukana ne Ana mu kanisa
ne bakola ne video siriddamu kwogera ku bitundu byakyama bya Ana ne SB4 SB4 taata ne Ana I am your football, please kick me. I'm your rubbish, please ban me. Naswadi. Kuno kuswala sikulabanga. Nze ngandwa okukiriza naye naswadi. Okushwara manya nashwara kama mgenu bana mwe nashwara omukasheshe nashwara nyo kinu tinka kibonaga. Haibara lya rohanga kinu tinka kiroraga ngambere nti mawe akagwe kagwiri mgenu munyekirizi nyesasire Ana na Niva until death do them apart mgenu nashwara tinka kibonaga kinu mawe bale kwekubira ku Newspark channel kankusaba oberengo subscribinga o likinga akwesana okuleka obaka bwawo mu comment section tugenzeko ewa first lady atwogera ku Babi Kyagulanyi munanga avuddeyo nalo kagamba nti ye wadde lunaku munange lwabadde lwakuwumula naye ate aba alina okukola era avuddeyo n'akyogera lunye nti waliwo naye watuuka nga awulira tayagala kukola katukuwa akatambi kano Mama, lero badde owulira otya okujja ku mulimu olumu mbasagala kukola naye mbabulire nga nammwe amuzuuka nga temwagala kujja ku mulimu oluusi basagala ati lita lwaki obuuza ekibuuzo ekyo okulabikira nga atayagala kukola leero alina waakolera azuuke ng'akole bwetweyongerayo munange pasita nga bulijjo aliko byavuddeyo n'ayogera ku bantu abalina TikTok accounts zaabwe okitegera katubere nga tukuwa akatambi kano era aliko byavuddeyo n'alyoka ayogera ku Patrico byonna tubirina abantu ng'olina page ku TikTok olina TikTok account olina Facebook account ne Facebook page mweteekereteekere okukolayo backup Grupu ya Bruno K Baram Bebe Cool Grupu eyo besomye bali mu kutendekebwa bagenda okutwala peji z'abantu baagala peji zaffe zonna ziwanulayo ziteeka wansi ku ttaka nze wendi njokke anyway wulira baagala okutwala peji zaffe bali eyo batendekebwa nabagambye ekintu kya Brunokke kinene nnyo omusimbi gwayiika ewa Brunokke era sente ezo baazifunira mu bitundu by'emakindi awo Bebekulu Balamu we baabasisinkana Brunokke we yakwatira omusimbi gwe ogwategeka eyo show gye yakola ekiro naye Brunokke nkuwoninga kola ebyekisiru byo byonna nkugambye abo bonna bakabaata simanyi kabaata yatandise okuloga simanyi mbwakola show simanyi mbuna ayina endeku y'ebitulututtu byonna biri mu kutudivertinga kutujja ku mulamwa gwa change kasendi kajja ne kagamba mbu oluyimba lwa president mbu terwanyumye kama lugamba mbu terwanyumye ate ba Museveni ne bakola kyonna ekisoboka ku TikTok simanyi mbuno nokulujja mu sound simanyi biki ate olutanyuma message mwagiwulira bannayuganda nabagambye bannaye mukole challenge siziraba jjo nabatumye ekirala mwakirese sinnabakulaba profile pictures za His Excellency Kyagulanyi oba enkyukakyuka oba no oba bafutu soja nga bali ku parade nga ye profile picture yo oba abakyala ba Nuupu nga batudde wali bambadde red tuteeka okukola ebintu byonna nga bya kuprotestinga protestant ffenna kati tulina kubeera abaprotestant bava ku protestinga from the Catholic Church tube Boston mutunulira nnyo Patrico Mujuuka yabula bwe namwogerako yabula yava California New York
gye yali abeera najja ku assignment mu kibuga Boston. Bwe namwogerako n'abula ne yeekweka bwe n'abula ne bw'omunoonya tomulaba naye alina assignment gy'alina era nga eri mu kueiminga convention eyo gye muliko. Patrick Mujuuka emabega we waliyo waliwo ekintu ekinene. Patrick Mujuuka bwe yali ali ku CBS jjo nababuulidde ebigundi Museveni byateekawo okubba ssente z'abantu. Baamuyingiramu awo ku CBS n'abeera mu bubondo gw'abamafiya awo ne bamukulembeza mu bintu bingi ebitamanyiddwa kungulu kuno era byatuuka ekiseera ng'alaba byagala kumuttisa ng'ayinza okufuna obuzibu n'addukira ku linnya Kyagulanyi naye nga yali alina data egeemu ze yakola ng'awo Emmengo bamafiya ba gavumenti ze baamukozesanga. Era ezimu ku zo ekimu ku kyamutuulamu ennyo simanyi Chicken Capital, simanyi Capital Chicken. Capital Chicken Capital. Ogwo ogutongole ogwo gwabba abantu obuwumbi n'obuwumbi. Amawulire ga leero kkiriza tubeere nga tusembayo nga tukuwa Senga Kulanama n'omwami. Senga Kulanama n'omwami munnange bagenze balinye ennyonyi bagenze ndooza kuwummulamu okitegera nno naye maama bakudaalidde abo. Katukuwe katambi basawo ne banyabo kino kye bayita business class kano bakaleta kocha mukalaba bwe kabamu bakaleta kocha oyiseeko mu ngalo ne bakuwayo n'akasawo bakayita Emirates kati batuwa bubiri business class bwekyo bwefaanana. basawo ne banyabo eno ye business class. Okay, kati tugenda tandika kunywa ku buwayini. Thank you. Natandika kunywa ku wine. Muntu nobonabona n'enkonomi nobange omuntu eyaza omusango. Bad economy. Ati njagala kusabayo ka red wine. Nze nakooye ennaku okuva maama wange lwe yafa. Abaana bange bali eyo Lusaka kati bali abulamu. Kyokka banange bwete tambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga o likinga kwasa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.